obulamu bunyuma oli mukkiriza ng'oli musanyufu nga n'emmeeme yo ntebenkevu bulungi n'olwekyo ng'ennaku z'omwezi 18 okutuuka ng'ennaku z'omwezi 21 March 2021 Thuraya Safaris International ekuteekedde olugendo olulimu okulambula Queen Elizabeth National Park nga kw'otadde n'okusoma eddiini yaffe. Tuli baakusasulira mu mutendera gwa zaabu, feeza awamu ne platinum nga mu mitendera egyo gyonna mulimu ettuli abafumbo nga kw'otadde n'abatali. Mujje tunyumirwa emizannyo egy'enjawulo, tuseeyeye mu lyato, tutambuleko nga bwe tulaba ku butonde nga bwe tukyalira ne ku bantu abali mu kitundu ekyo, tusome emisomo egy'enjawulo n'ebirala bingi. Okwewandiisa kugenda mu maaso ku ofiisi zaffe ku Ham Towers e Makerere, omwaliro ogwokusatu ekisenge HT 37 oba kuba ku nooti 7 nooti 8 222 334 ne nooti 788 nooti 2 nooti 3 nooti 1. Jangu tuyige wakati mu kunyumirwa n'okunnyonnyola amateeka g'okukungubaga kw'omukyala nga bwe galina okutambula mu Busiraamu. Ekisookera ddala abantu kitwagala bamanye bategeere Allahu tabaraka wa taala yassa amateeka gano, kubanga omuntu bw'aba tannategeera Allah tabaraka wa taala amateeka mangi ge tujja okwogera agajja okusomesebwa omuntu abeere nga oba oliawo agakubako ekifuba n'okuwalaza empaka n'okujerega, naye ng'ekizibu kyava wamu wokka teyategeera ani yateekateeka amateeka ago, teyategeera ddiini ye, teyategeera Busiraamu. Era ebiseera ebisinga otunuulira abantu abatera okuwakanya amateeka g'Obusiraamu, ye yennyini ng'Obusiraamu talina kyabulinako, talina kyamanyi. Era ebiseera ebisinga abantu batubuuza n'ebibuuzo byolaba nga tebyalibuuziddwa, naye nituwalizibwa ne tubaddamu olw'okulaba nti oba oliawo beetaavu bakumanya, newankubadde kyabuuziza olaba nga tekyetaagisa kubuuza, naye tubaddamu. Ekyo kyalibadde kimumalira okutegeera nti sina kye mmanyi ku Busiraamu, olaba nkyabuuza nekino nekino nekino, n'abeera nga akkakkana bwe wabaawo ekintu kyonna kyatategedde mu Busiraamu. Ekyokubiri, kimanyikiddwa bulungi nti ng'Abawarabu bwe bagamba nti al insanu aduwwu lima yajhal, omuntu mulabe w'ekyo kyatategeera. Omuntu ekintu kyonna bwe kijja nga kipya, bwe kijja nga takimanyi, bwe kijja nga takiwulirako, omutima gwe gusooka kigoba na kigaana. Era kyobola omubaka sallallahu alayhi wasallama yafuna obuzibu bw'amaanyi nnyo okuleeta da'wa, okutandika okusomesa Abasiraamu, okubagamba nti musinze Allah subhanahu wa ta'ala omu yekka, ebirala mubiveeko. Yatwala omutawaana munene, yavumwa, yakubwa amayinja, bamulangira, ne bavuma obulalu, ne bavuma buli kivumo kyonna. Lwaki? Kubanga yaleeta ekintu ekipya kye batawulirangako. Ne bagamba nti ajaala alihatan ilahan wahida, abaffe bakatonda baffe bonna kyagamba abafuddemu katonda omu. Inna hadha la shay'un ujab, mazima ekyo kintu kyewuunyisa. Agoma wano okuddira bakatonda baffe bonna abafuulemu katonda omu, tubaveeko. Tubali tulina katonda ow'enkuba, tulina katonda owa abaana, tulina katonda ow'obugagga, bonna bafudde Muhammadi nti tubaveeko tusinze katonda omu. Nabwe ekyo bwe kiri ne ku mateeka amalala. Abantu bangi buli bawulira ekintu ng'oba oliawo babadde tebakimanyi, reaction yaabwe esooka kulowooza kuvuma, kujerega, kukkakkanya. Eyo ye sunna y'abaasooka bonna. N'olwekyo amateeka ge twayogeddeko ag'okukungubaga olwaleero biidhinillahi ta'ala, era tugenda kubeera nga twongera okunnyonnyola okukungubaga kw'omukyala afiiriddwako bbaawe ne idda gy'alina okutuula. Ekisooka, okukungubaga kw'omukyala afiiriddwako Allah subhanahu wa ta'ala ye yakulagira omukyala okubeera ng'atuula idda. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba walladhina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja, abo bonna abafudde mu mmwe ne balekawo bakyala baabwe, yatarabbasuna bi anfusihinna 4 ashhur wa 10, batuula idda nga bakungubagira babba baabwe abo ebbanga lya myezi 4 n'ennaku 10. Era fahadhi aya gitwogeddeko amma ebuna fi wujubi idda, nti idda yatteeka ala kulli mutazawwija, ku buli mukyala yenna abadde omufumbo, madkhulan biha aw ghayra madkhulin biha, abaddeko n'omusajja oba abadde tannabaako na musajja, saghiran aw kabira, kaabe nga abadde akyali mwana muto nga baamuwoowa nga tasinkanangako na bbaawe, Abawarabu ow'abaana abato nga balinda bakule, wakadhalika ne waaba nga abadde mukulu. Aman aw hurra, kaabe nga abadde mwana wa boobe oba abadde hurra, hamilan aw ghayra hamil, kaabe nga ali lubuto oba abadde tali lubuto. Era ekyo kikulaga obukulu bwa idda eya okuba nti yatteeka Allah tabaraka wa taala
yakkiriza idda yagiteekawo ku mukyala yenna abafiiriddwako baawe nti yatteeka mu Qur'ani hadith tugisomye. Wa amma fi sunna ate mu sunna z'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ne Ummu Habiba hadith eva ku Ummu Habiba radiyallahu anha anna Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal mbaka salawatullahi wassalamu alayhi yagamba la yahillu almar'a tekikkirizibwa ku mukyala yenna muslima kasabira nga musiramu ekyo nno ekigambo kyagana kiwulizike bulungi tekikkirizibwa ku mukyala yenna ayitibwa nga musiramu. Nalabyeko ku comments abantu babadde bawa ku musomo gutwasomesawo ku Sunday ng'oli agamba nti kyobola banze alinzija ku Yesu wange aliba mwana oba aliba ki kati ono abatategedde bitwogerako bino bitwogerako twogera ku mateeka ga Busiraamu twogera ku muntu omusiraamu kati ate wa Yesu oyingiriramu wa bikwatirako wa kyobola abantu obutamanya we bakoma kireesa obuzibu kyobola Facebook zino emikutu egyenjawulo abantu bakozesa amannya agatali gaabwe beeyambise okuvuma abantu okujerega okuyisaawo effujjo naye n'ensi tetambula na ffujjo eddiini tetambula na ffujjo buli kyokola kiddira ggwe buli kyokola kigenda kuwandiikibwa mu kitabo kyo kyobola Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti am yahsabuuna oba nti kibalowooza anna la nasma'u sirrahum wa najwaahum tetuwulira ebyo byeboogera mukaama n'ebyo ebyogerwa mu lwatu bye bakola mu nkukutu ne bye bakola mu lwatu balowooza tetubimanyi bala wa rusuluna ladayhim yaktubun Allah agamba ababaka baffe bali nabo bawandiika kati gwe bulwogereka amateeka ga Allah mukabuli enkya ogenda kubiraba neriza tusobola zifuna nga tonnaba kuvaawo eyo sunna ya Allah abantu bonna abeetantala okuchallenginga amateeka ga Allah mu challenging ey'okujeregerera n'okuvuma Allah subhanahu wa ta'ala bakombya kubibonereza nga tebannaba nakuva kuno ku nsi kati gwe ogamba bya Yesu toyawudde bye tuliko oli mu bbaala oli mu mwenge oli mu mbizzi ffe tuli mu muzikiti tuli mu halakati za Qur'an na sunna tulina kakwate konna gwoli mashariki ffe tuli magharibi nolwekyo tukomentinga ku bintu byo toyinako kumanya ebitakwatako kyobola bannabi sallallahu alayhi wa sallam nti la yahillu almar'ati almuslima tekikkirizibwa ku mukyalo omusiraamu wano tuba tumaze okujjamu atali musiraamu tu'minu billahi wal yawmil akhir akkiriza Allah n'olunaku lw'enkomerero kyekitamukkirizibwako antahidda fawqa 3 ayami okukungubaga nga akungubagira omuntu afudde n'asusse ennaku 10 illa ala zawjiha okujjako nga bawe yafudde 4 ashhur akungubagira emyezi 4 wa 10 n'ennaku 10 akungubagira emyezi 4 n'ennaku 10 era ne Ummu Habiba Ummu Atiya agamba qalat agamba kunna nunhiya twalinga tuziyizibwa anuhidda ala mayit okungubagira omuntu abafudde yenna 3 ennaku 3 illa ala zawj kujjako ng'omuntu afiiriddwa bbaawe 4 ashhur akungubagira emyezi 4 wa 10 n'ennaku 10 fahadhani alhadithani alhadith ebbiri yadullana ala mashru'iyati alihdadi fi sunna ziraga nti okukungubaga omukyala afiiriddwako bbaawe gyekiri mu sunna z'omubaka sallallahu alayhi wa sallam wa amma alijma' n'abamanyi bonna beegatta wa amma alijma' abamanyi bonna nabo beegatta ku kigambo ekyokukungubaga ne bagamba batya faqad ajma alulama faqad ajma ahlul ilmi bannanyiri kumanya beegatta nga beegatta kuki ala wujubi alihdad nti kyatteeka okukungubaga ala almutawaffa anha zawjuha ku mukyala abafiiriddwako baawe min ghayr farqin nga tebawudde bainama idha kana madkhulan biha aw ghayr madkhulan biha wabaddeko n'omusajja oba abadde tannabeerako na musajja n'olwekyo kiraga nti okukungubaga kuli mu Busiraamu okuva mu Qur'an ne mu sunna z'omubaka sallallahu alayhi wa sallama ng'atulagira okubeera nti tukungubaga n'olwekyo buli muntu yenna abayogera ku kigambo ekyokukungubaga amanye nti Allah subhanahu wa ta'ala ye yakitulagira abeere ng'amanya nti omubaka sallallahu alayhi wa sallama mu sunna ze ye yakitulagira amanye nti wakadhalika n'abamanyi beegatta ku kigambo ekyokubeera nti okukungubaga kuli mu sunna. Idhan almasalatu thalitha hikmatu mashru'iyati alihdad bigendererwa ki Allah tabaraka wa taala ebyamuteesaawo okubeera nti abantu bakungubaga bingi naye kanjogereko bino idhharu haqqi zawja
وتعظيم العلاقة الزوجية التي ربطت المرأة بزوجها. ekigenderwamu okukungubagira omusajja abafudde okulaga nti wabaddewo hakki ye egwana okugulumizibwa okubeera nti omuntu abadde akulabirira gw'obadde obanga naye agenze mu kukungubaga oba omalayo hakki eya baawo abafudde. wakadhalika era mulimu ne iglaqu ttariqi bayna almar'a wa man hawlaha min arrijali arraghibina biha hatta tantahi muddatu alhidda oba alidda oba alihdad. mulimu okubeera nti ebbanga lyamala emyezi ena ng'akungubaga tuzibikira emiwaatwa gy'abantu abamwetoolodde oba oli abaali badde baagala okumuvumbagira ku ssaawa eyo kubanga bamutwala n'okumuwoowa ng'ebbanga eryo terinaggwa kati bamugamba akungubage. okukungubaga kulala ne idda kirala wadde biyingiragana. idda gy'emyezi ena n'ennaku 10 omukyala omufumbo gy'atuula idda ye bwetyo bw'ebeera. wakadhalika al-ihdad egoberera idda nayo okukungubaga okwolesa ennaku obuyinike nga buno bwe tugenda okwogera. muddatul ihdad ebbanga ly'okukungubaga. al-ihdadu tabi'u lil-idda ngera bwe gambye ebbanga omukyala lyamala ng'akungubaga ligoberera ebbanga lya idda. famathala ekyokulabirako almar'atu almutawaffa anha zawjuha omukyala abafiiriddwako bbaawe omukyala abafiiriddwako bbaawe wa hiya hamilu ng'ali lubuto famuddatu ihdaduha ebbanga famuddatu ihdadiha ebbanga lya ino okukungubagiramu wad'u lhamli kuzaala mwana sawaun kyekimu talat almudda ebbanga libadde gwanvu ng'akyalina olubuto au qasarat oba ebbanga libadde limpi. kikyentegeeza wano omukyala yenna afiiriddwako bbaawe ng'alina olubuto wazaalira okukungubaga wekuggwerako ne idda ye weggwerako. omukyala yenna afiiriddwa bbaawe ng'alina olubuto kasita azaala omwana kaabe ng'amuzadde nga wayise ennaku 3 oba amuzadde nga wayise ebbanga gwanvu nga myezi 9 wazaalira omwana idda ye eba eweddeko. wadalilu dhalika n'obujulizi ku kyo hadithi Sabi'a gye nayogerako binti Haritha al-Aslamiyya agamba annaha wada'at yazaala baada wafaati zawjuhu oluvannyuma lw'okufa kwa bbaawe bilayaali nga wayiseewo biro bunaku butono. faamaraha nabiyyu sallallahu alayhi wasallama an tankiha nabbi n'amulagira okubeera nga waddembe okufumbirwa. n'olwekyo omukyala afiiriddwako bbaawe nga abadde ali lubuto wazaalira idda ye n'okukungubaga kwe kuba kuweddeko kakubeere nga kubadde kumpi kutya oba kubadde kuwanvu kutya. Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala yagamba amma alhamilu omukyala ali olubuto fa idha nqada hamluha saqata al-ihdad ebbanga lye ery'olubuto bwe liba liweddeko bwazaala okukungubaga kwe ne idda ye biba biweddeko. saqata al-ihdad anha ittifaqa abamanyi bonna bakyegattako. fa inna laha era omukyalo yaba waddembe an tatazawaja okubeera nga afumbirwa watatajammala lizawjiha n'okubeera nga yeerungiiza n'okwedizayiningira bbaawe watatazayyana lahu masha okweteekako kyonna okwambala nga bw'aba yagadde. sigamba nti ate neyafiiriddwako bbaawe kasita ye azaala bwafiirwako bbaawe olumala okuzaala oba wayise ebbanga ki waddembe okufumbirwa nebiba emyezi 4 ennaku 10 biba tebiweddeeyo. idda y'omukyala owokubiri almar'atu almutawaffa anha zawjuha omukyala afiiriddwako bbaawe idha kanat ghayra hamil idha kanat ghayru hamila bw'abeera nga tabadde lubuto idha kanat ghayra hamil bw'aba nga abadde tali lubuto omukyalo idha kanat ghayra hamil bw'aba abadde tali lubuto omukyalo oyo afiiriddwako bbaawe yatula idda ki tumaze okulaba ow'olubuto olw'olubuto kasita azaala yebbanga ly'okukungubaga kwe liba liweddeko. kati ate butya omukyala afiiriddwako bbaawe nga ye tali lubuto kati gwe twogerako wano bw'aba afiiriddwako bbaawe ye nga tali lubuto famuddatu ihdadiha ebbanga ly'alina okukungubaga 4 ashhuri wa ashra akungubaga ebbanga lya myezi 4 n'ennaku 10. amakulu mu bbanga eryo takkirizibwa kufumbirwa tetukkirizibwa kumwogereza ng'oyogera lwatu nti njagala okuwasa okujjako okugereesa. era obujulizi aya gye nasoose okusoma walladhina yatawaffawna minkum wayadharuna azwaja yatarabbasuna bi anfusihinna 4 ashhuri wa ashra Allah gaba babafiiriddwako babba baabwe bakungubaga
emyezi 4 n'ennaku 10. Qala Ibn Qayyim rahimahullah, Ibn Qayyim rahimahullah yagamba wa ajma'at al-umma yonna yegatta, abamanyi bonna begatta ala wujubi al-ihdaj, nti kyatteeka omukyalo okukungubaga ala al-mutawaffa anha zawjuha illa ma hukiya an al-Hasan wal-Hakam bin Utba, agantu kujjako Hasani bebali ne Utba bebali balaba nti oba oli awo idda si yatteeka ku mukyalo okukungubaga egyo emyezi 4, naye abamanyi baddamu ne bagamba nti ekigambo kye baagenda nakyo si kituufu ekyo Hasani kye yali ayogera rahimahullahu ta'ala ne munne. Ma yatajannabuhu al-hada, masala gaffe ag'okusatu tumaze okulaba nti omukyalo okukungubaga kyatteeka. Ekyokubiri tulabye ebbanga omukyala lyakungubaga, ali olubuto akungubagira emyezi, akungubagira bbanga lyakuzaala, kasaazaala omwana kiba kiwedde, aba muzadde wayise ennaku 2 3 4 5 kiba kiwedde, ng'ogyeko ra'yi yali egamba nti nno akungubaga oba ab'adul ajalaini, nti ebbanga erisinga okubeera eggwanvu bwe libeera nga myezi 8 n'ekitundu n'ennaku 10 ly'eggwanvu lyakungubaga, bwe libeera nga ebbanga ery'olubuto ly'eggwanvu lyakungubaga, la abadan, ekituufu kiri nti akungubaga bbanga lyakuzaala. Kasaazaala omwana, omukyala afiiriddwako bbaawe, okukungubaga n'okutuula idda kuba kuweddeko okukwe. Omukyala atali lubuto tugambye oyo yakungubaga emyezi 4 n'ennaku 10 kasita abeera nga afiiriddwako bbaawe. Omukyala afiiriddwako bbaawe ali mu kukungubaga, bino byalina okwewala, ma yatajannabuhu al-hada, omukyala ali olubuto, omukyala akungubaga byalina okwewala. Ekisooka atiibu, okwekuba akawoowo, tekikkirizibwa mukyala akungubagira bbaawe okubeera nga yeekuba akawoowo eyafiiriddwako bbaawe. Ekyokubiri al-kuhli wad-duhni wal-hina, okubeera nga yeewala wa an tatahammar wa tahmir al-wajh, ayina okubeera nga yeewala al-hada, omukyala akungubaga al-kuhli, okubeera nga yeetekako kuhli, wad-duhni al-mutayyib, n'okubeera nga yeetekako duhni alimu akawoowo, waliwo kuhli okubeera nti yeenyookeza, asobola okuba Abarabu balina obwobo bwenyokeza obw'omukka. Wakadhalika ayina okwewala ne okwetekako hina. Wakadhalika wa an tuhammira wajhaha, n'okubeera nga yeebyula mu kyenyi. Wa kullu ma yu'addu zinata lilmar'a fi nafsiha, na buli kyonna ekibalibwa nti kyakwewunda ku mukyala kigaanibwa, illa taqlima al-alfar, okujjako okusala enjala, wa natfi al-ibti, n'okubeera nga yeerongoosa mu bitundu bye ebirala, wal iqtisal bis-sabuni, n'okunaaba sabbuuni, wal imtishaati, n'okwesanirira, fa innaha la tumna alayha, ebyo tebimugaanibwa. Naye bisigadde okwekuba akawoowo, okwesiga hina, okwenyokeza akawoowo, okuteeka ebisige n'abirongoosa n'abiteekako colors, emimwa n'agiteekako colors, ebyo byonna bigaanibwa. Ekyokusatu zinatu thiyabi, fala talbas muddat al-ihdad thiyaban musbigha litahsin, omukyala akungubaga takkirizibwa kwambala lugoye olwo nga luliko ebyokwewunda, lusobola okuba ddo nga baalutunga balukolamu design, lulaga figa ye n'ebifaananako bwe bityo. Omukyala akungubaga takkirizibwa kwambala lugoye bwe lutyo. Wakadhalika al-huli, ayina okwewala ebikomo, omukyala akungubaga ayina okubeera nga yeewala ebikomo. Wakadhalika earrings, ne ebirala bibateeka necklace mu nkwawa, ndabako n'ennaku zino bye bateeka ku magulu, ebyo ne biraga nti omukyala yeewunda, bw'aba afiiriddwa bbaawe ayina okubyewala. Wakadhalika an-niqab, tatajannabu al-hada an-niqab, n'omukyala akungubaga era ayina okwewala niqab, tateekako niqabu mu kyenyi kye. Obujulizi ku kyo mbaka sallallahu alaihi wasallam, hadisi eva ku Ummu Atiyya radhiyallahu anha aga nti anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qaala, mbaka yagamba la tahidda al-mar'atu ala mayyit fawqa 3 illa ala zawjiha 4 ashhur wa 10. Nabbi sallallahu alaihi wasallam aga nti omukyala takungubagiranga omuntu yenna afudde atali bbaawe n'asusse ennaku 3. Wala talbas thawban masbugha, era tayambalanga olugoye olwennyike zino ze bannyikanga ne zibeera mu kkala ez'enjawulo, amakulu olugoye lwonna olwe bataddeko decoration ez'enjawulo, okujjako illa thawban asab,
ولا تحتكل ولا تقتحل omukyalo oyo wala taqtahil teyetekako kuhul wala tamassu tiba era teyekuba kawowo illa taharat okujjako okubeera nga yetukuza bwetukuza nakubeera nti nga asanirira enviiri ze wakadhalika n'okusala enjala ze wakadhalika Ummu Salama radhiyallahu anha agamba nti almutawaffa anha zawjuha mbaka sallallahu alayhi wasallam omukyala afiiddwako bbaawe la talbas tayambala almu'sfar min athiyabi wala almushaqqaq wala alhulyi wala takhtad wala taqtahil ebyo byonna bifaanana ebiri ebyogeddwa wakad ajma ulama ala tahrimi hadhihi alashya almadhkura ala almar'a alhadda ebyo byonna ebyogeddwako amanyi bonna beegatta ne bagamba nti biganibwa ku mukyala akungubaga obuzibu webujjira wewano wammanga awatabudde ennyo abantu baffe ne bakayana abalala ne bayomba abalala ne batuvuma makanu liihdad omukyala akungubagirawa afiiriddwako bbaawe gano amateeka ge gasinze okubeera nga gakyankalanya abakyala abamu olwokuba nti bawulidde ekintu kipya ngira bwe nagambye bangi babadde tebakiwulirangako olaba abawalimu babadde tebakimanyi bangi mubawalimu kati ate mmwe muba munakimanyirawa kyenagambye nti buli muntu alina okumanya wa waakoma ekisooka yajibu ala almar'ati almutawaffa anha zawjuha bamanyi bagamba nti kikakata ku mukyala yenna afiiriddwako bbaawe al-i'tidad okutuula idda fi baytiha alladhi kanat taskunuha idda yagituulira mu nnyumba omwo mwabadde abeera ne bbaawe hatta tanqadhi iddatuha okutuusa idda lweggwako wala tantaqilu minha illa li'udhuri omukyalo oyo tava mu nnyumba eyo mwabadde asula ne bbaawe afudde illa li'udhuri okujja nga waliwo obwannakola ntya gamba basobola okubawo ensonga ezimujjamu nanyini nyumba ajagala n'ebirala ekyo kyekigambo kyabamanyi abasinga obungi okuva ku basahaba era wa mimman awjabahu abaga nti kyatteeka omukyala alina kusigala mu nnyumba nga tafulumamu mulimu bano min asahaba Umar wa Uthman wa ibn Umar wa ibn Mas'ud wa Ummu Salama radhiyallahu anhum abo nabaga nti omukyala afiiddwa bbaawe tava mu nnyumba eyo bbaawe gyabadde asulamu mwamulese wakadhalika mubafuqaha basigadde والقاسم بن محمد وعروة بن زبير وابن شهاب والتابعين وغيرهم من العلماء نابا من يابال بانج بيقاموا مجتبع المغني كبيجي كمين كاغا مسامو ومجلد وقومويدا نمجتبع الاستذكار إشاء ابن عبد البري ومجلد وقومو كاغا بيجي بيبيري كومي نانيا ناياتي مباماني mulimu abagamba nti omukyalo oyo alina okufuluma akkirizibwa okufulumamu era bba ensonga gye baawa yeewuunyisa abamu gye batayagala nakuwulira Aisha radhiyallahu anha ne Ali bagamba nti omukyalo oyo waddembe okufulumamuko mu nnyumba omulwaki nti kubanga alina okweriisa omukyala ali mu idda yayeeriisa kasiteebera nga idda tuli wafaati ekyo abantu abamu bakiwulidde ne kibanyiga naye tekyabanyiza ennyo ate nga kiri ekyokubiri ekijja ekyo bakiwulidde naye ne bakiyitako lukwakwayo nga ekyasinza obbaluma ennyo kyekiri ekigenda okujja naye nga wano Aisha agamba nti omukyalo yakkirizibwa okufuluma mu nnyumba kubanga omukyalo oyo ebbanga lyamala nga ali mu idda ey'okufiirwako bbaawe aba talya ku mmaali y'omusajja oli afudde aba yeyeeriisa ekyo kyekisinga okutabula abantu obwongo kubanga omusajja ono emmaali ye abadde agiriisa ono omukyala kubanga mukyala we naye kati afudde tetuyinza kuddira eshariya teyinza kuddira musajja afudde ali mu kaburi ne tumukaka okubeera nga aliisa omukyala ali ku nsi ng'ate omukyala oyo si wuwe era kibulaba ebigambo bino bina bisomesezza mulimu abakyala abagezi abategedde amangu era mulimu n'abankubidde essimu ne bagamba nga Mwanyinaze Safina n'abalala bakubye essimu bagamba nti ate ffe otuyambe katutegedde butya bwe tulina okutambula ne babba baffe mu bintu ne mu mbeera ezisigadde bangi bagamba nti kati ffe ate otugudde amaaso tutegedde ekyokukola naye wakyaliwo bba abayomba abatagala kuwulira mazima abatagala kuwulira Qur'an kiyegamba abatagala kuwulira sunna ate waliwo omuntu agamba nti ebyeddiini tombuulira kati abo tetwogera nabo twogera n'abantu
abategedde eddiini kyegamba naye nga baagala just kubannyonnyola tukoze tutya we out eri kyabwe twogera nabo naye ate akyavuma akyajerego yaba ali mu mulyango mulala ffe tuli mulala. Obujulizi kwekikyengeddeko Nabbi sallama waliwo omukyala ayitibwa Faria binti Maliki radiyallahu anha yabuuza omubaka sallallahu alaihi wasallama okubeera nti addayo eri abantu oluvannyuma lw'okufiirwako bbaawe. Faqala laha nabi sallallahu alaihi wasallam nabbi namugamba nti amkuthi fi baitik, sigala mu nnyumba yo bbaawe mwakulese hatta yabluga alkitabu ajala, okutuusa ebbanga lya idda lwe linaggwako. Ekitegeeza nti omukyala afiddwako bbaawe ayina okusigala mu nnyumba eyo ng'akungubaga emyezi 4 n'ennaku 10 nga tannafulumamu tannaggyibwamu. Idhan faqalat omukyala ga nti fa'tadtu fihi, nensigala nga nkola idda mu nnyumba eyo 4 ashhur emyezi 4 wa 10 n'ennaku 10. Qalat agamba nti falamma kana Uthman, bwegwatuka omulembe gwa Uthman ibn Affan, arsala ilayya, yantumiza. Fasa'alani an dhalika, nambuuza. Fa akhbaratuhu, nemubuulira. Aga nti fattabi'ahu, nakigobera kye namubuulira. Wa qadha bihi, era naaba nga kyeyalamulirangako. Wa hadha qadha Uthman bayna as-sahaba wala yu'lamu lahu mukhalif. Uthman watu bwe yalamula wakati w'abasahaba bonna, era kimanyikiddwa nti waliwo eyamuvaako ku basahaba n'agamba nti kyayogera kifu. Khalafa fi dhalika Ali wa ibn Abbas wa Aisha wa Jabir radiyallahu anhum wa ghayruhum faqalu, Jabir babaga nti sikyatteeka omukyalo okusigalamu, ne Aisha ne ibn Abbas nga bwe njogedde ne Ali bo baga nti faqalu, bagamba nti anna almar'ata almutawaffa anha zawjuha, omukyala bw'aba afiiriddwako bbaawe ta'taddu haythu sha'at, agenda n'atuulira idda ye wonna w'aba ayagadde. Walaysa alayha as-sakanu biwajibi, okubeera mu nnyumba eyo bbaawe mwamulese si kyatteeka. Walaysa as-sakanu biwajibin fi baytiha ayyam iddatuha, ennaku zamala nga ali mu idda okusigalamu ennyumba si kyatteeka. Bo bagamba lwaki? Wa hujjatuhum fi dhalika, obujulizi bwayo baga nti anna as-sakan, okubeera nga asigadde mu nnyumba, innama warada fi al-Qur'ani fi al-mutallaqat, kyayogerwa ku bateereddwa, walaysa almutawaffa anha zawjuha. Era ne bagamba nti wakadhalika, ekyokubeera nga afuluma tumukkiriza okutuula idda waba agiwulidde waba ayagadde, kubanga alina okweriisa. Omukyala bw'aba afiiriddwako bbaawe ennaku zamala nga akungubaga, talya ku mmaali ya musajja. Ekyo tebagala kiwulira, talya ku mmaali ya musajja kubanga abadde bbaawe alina okumuliisa, ate afudde. Kati ye afunye omugabo oluvannyuma lw'okufa kwa bbaawe ku mmaali ya bbaawe, oba dduuka oba bizinensi oba nnyumba oba poloti, buli kyonna omusajja kyalese ofunyeeko omugabo. Kati bagamba omugabo ogwo gugabanyizibwe, buli muntu atandika okubeera nga afuna ku mugabo gwe, so si kubeera nga ate gwe olya ku mmaali y'omusajja ng'akuliisa ali mu kabbuli. Era buba bulyaza amaanyi. Abamu ku bakyala abagezi kye baŋŋambye, omukyala omu yatuuse okuŋŋamba nti mutuufu tekiba feya, omusajja abadde andiisa kuba nti ndi mukyala we, kati ate afudde. Omuntu afudde bamukaka batya okuba nti alabirira nze omulamu gwatakyayinako luganda lwonna. Idhan ekyo. Wa amma alqawlu bi anna laha nafaqa idha kanat hamila, waliwo mubamanyi abagamba kati gonna amasala gano gegasinga okutawanya abantu. Ekisooka, omukyala ali mu idda afiiriddwako bbaawe, talya ku mmaali ya musajja. Okwo kwe kulamula kwa Allah, kwe kulamula kwa Mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basahaba kye bagamba. Kati bano bagamba nti tusigala tumuliisa, naye ddi bagamba tumuliisa idha kanat hamila, nga abadde ali lubuto. Senga bbaawe amufuddeko n'asigala nga amulese n'olubuto, awo okka we tumuliisiza. Era bagamba nti kubanga olubuto olwo lw'oyo omusajja, ate Allah abasajja yabalaalikako kuliisa bakyala baabwe, naye bano abamanyi babaddamu ne bagamba nti Allah yalaalika abasajja okuliisa bakyala baabwe nga balamu, naye afudde Allah tamulaalikako kuliisa mukyala. Allah yajja okumuliisa, abooluganda lw'oyo bajja kumuliisa, n'abalala bajja kumuliisa. Ihdaadu ala ghayri zawja min al-aqarib, negala amasala lissaagogera naye kati kangoogere. Okukungubagira omuntu afudde naye nga si bbaawo, kangayiseewo wano wakati. Ittafaqa al-fuqaha, abamanyi bonna beegatta ala adami wujubi al-ihdaadi al-mar'a, nti omukyala si kyatteeka okukungubaga ala ghayri zawjiha, ng'afudde si bbaawe, kabeere taata we, kabeere maama we, min al-aqaribi, mu booluganda. Bal yajuzu, wabula kigwana bugwanyi, idha kana thalathatu ayyami, bwe kiba ng'agenda kukungubagira ennaku 3,
fama dunaha n'okukka wansi. Omukyala bw'afiirwako omuntu yenna kyova olaba eno sharia yaffe ebimu tebiyingira mu magezi gammwe, so si buli ekitayingira mu magezi go tekiriyo mu sharia. Kati wano Allah wano sharia egaana omukyala okukungubagira omuntu omulala yenna atali bbaawe n'asusa emyezi 4 ennaku 10. Kati mbwongo obukiga nti ate taata we maama we namwe mutuggyeko olujanja mutuggyeko oludi ne muvuma nga bwe mwagala. Eddiini kyegamba weviire eddiini yeeyitewo kubanga oli enkya toliiwe eddiini yejesigala ng'etambula. By'ototegedde obwongo bw'okukkiriza nti tebubitegedde butegeezi n'eddiini giveeko etambule. Omukyala akungubagira omuntu afudde nga si bbaawe nnaku 3 zokka, wamba bbaawe emyezi 4 ennaku 10. Masala amalala g'abatabudde ge gano aga omukyala okubeera nti makaanu li ihdaadi, ekifo waakungubagira tugambye nti akungubagira mu nnyumba ya bbaawe waamulese. Bw'akungubagira mu nnyumba ya bbaawe waamulese emyezi 4 n'ennaku 10. Emyezi 4 n'ennaku 10 bwe giggwako mu nnyumba omwo ayina okubeera ng'avaamu ebintu bibiri. Ekisooka akungubagira mu ennyumba bbaawe mwamulese. Ebbanga ly'amala ng'akungubaga talya ku maali oyo omusajja, ayina kuba ng'alya ku maali eyiye oba ey'abakadde be oba ey'abaganda be oba ey'omuntu omulala yenna asobola okumuliisa. Ekyokubiri, ebbanga lya idda bwe liggwako omukyala nagambye nti ayina okufuluma mu nnyumba. Awo bantu batabukidde. Waliwo n'omukyala gwe nalabyeko wano ng'agamba nti bwe kibanga ekyo kyekiri nnyingiza omuliro ngenda kuguyingira naye ekyo sigenda kusobola. Fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tamanyi kyayogerako era miskiina omusaasira kubanga tamanyi kyeyabadde ayogera. Omusaasira n'obula nekyomuddamu tamanyi kyeyabadde ayogera, tamanyi kyeyabadde ayogera. Yagambye nti ekyo bwe kiba kikingenda omuyingiza omuliro agenda guyingira era ojja guyingira bw'oba kyosaba ojja guyingira kubanga ekyo kimala bumaze okubeera nkikuyingiza omuliro. Ekisooka, omukyalo oyo talya ku mmere y'oyo omusajja nakyogedde. Temulowooza munadde ensaaga, temulowooza munawubiddwa, temulowooza munataniddwa, temulowooza munayogedde ekipya ekitaliiyo mu Busiraamu. Ekyokubiri, emyezi 4 n'ennaku 10 bwe ziggwako bayina okugaba n'ebintu eby'omusajja we aba afudde ye n'afunako omugabo. Omugabo gwe bwe gubeera nga gujja mu nnyumba tewali amugaana asigale mu nnyumba. Bwe guba tegujja mu nnyumba asigalemu akompasetinga abalala bafunye shares ku nnyumba eyo oba n'ebyobugagga ebirala. Kati ekisinga okutabula abantu byebino ebigambo wammanga. Ekisooka, ebyobugagga tubikoze ne bba wange, ebyobugagga tubikoze ne bba wange. Guno omusomo gwayambye abakyala abagezi ng'oggyeko bano abalina kanzunzu babakyamuka obukyamusi ne beereega. Era abakyala ebintu bimeka okugolooza bibakkiriza. Allah tabaraka wa taala yagaana omukyala okutambula n'asussa olunaku nga talina muntu amuzira. Baatambula dda era abasinga okuyomba tebalimanya mu Uganda batuvumira ku Facebook. Baatambula dda tebaatambula ne bamahram. Allah tabaraka wa taala yakkiriza abasajja okuwasa omukyala asukka ku omu. Abakyala bangi tebakyagala era bavuma ne bayomba ne bajerega. Abakyala Allah tabaraka wa taala omugabo gwe yabawa gwe bafuna ku maali y'abataata baabwe oba ku y'ababba baabwe si bamativu nagwo, bayomba era ne baleekaana era ne bajerega. Golowooza kyawo kyala kibanakkiriza. Buli ky'onooyogera kasita kiba nga tekiri mu benefits zaabwe, tekiri mu bintu bye baagala, bajja kujerega. Kati golina kuba mugumu n'oga nti gano ge mateeka ga Allah. Ffe tuliwo okwogera kusanyusa bantu, nedda ssebo twogera ebyo bye tukakasa nti Allah tabaraka wa taala bye yayogera. Kati kino kyayambye nnyo abakyala abagezi kyabayambye kubanga bategedde tudde mu buntu. Omusajja bw'oba owangadde ne mukyala wo nga mukola mwenna, oyina emmaali eyiyo n'omukyala ayina eyiye, ekyo tukkaanye. Era kyayambye abakyala abamu okutegeera nti omuntu oba n'ekikyo ng'omukyala era omukyala akkirizibwa okukola emmaali eyiye nebeerawo wadde mufumbo, n'omusajja n'akola emmaali eyiye wadde bafumbo. Ebintu bibiri byawukana, aqdu niqah ne okuba nti tuli bafumbo kirala, ne asharika era emiryango gyawukana. Kati mwe kyemugamba okusharinga emmaali n'abasajja ekyo kiri mu kitaabu sharikaati, mulyango gwa kugatta byanfuna ogwo mulala. Omulyango gw'obufumbo mulala, amateeka g'obufumbo malala, n'amateeka g'okusharinga ebintu n'okugatta bizinesi n'omuntu n'okukolera wamu ogwo nagwo omulyango mulala. Era abakyala mukiyige
nti omukyala osobola okuba n'ebintu ebibyo wadde oli mufumbo n'omwami wo ne bw'abanga abimanye shariya ekukkiriza. Tunuulira obulyazaamanya bwe mutalaba. Omusajja bw'abeera ng'abadde awangaala ne mukyala we nga bapakasa bonna bayina buli omu ayina sheya ku maali eyo, nze nina ne mukyala wange ayina. Kati mmwe kye mwagala nti omukyala bw'aba afudde sheya ebadde omukyala bw'aba afudde sheya ebadde ye yonna mbu efuuka ya musajja agisigaze yonna agitwale. Era kye mwagala mbu omusajja bw'aba afudde emmaali esigadde yonna ebeere ya mukyala. Ebyo si bituufu. Obwo bulyazaamanya bwennyini obuwedde emirimu. Obwo bulyazaamanya bwennyini obuwedde emirimu. Okugamba nti omusajja abadde alina sheya ku bintu bye mukola n'omukyala ayina n'omwami ayina, nti omu bw'afa eby'omulala oli atwala butwaze kitu kiriyo. Omukyala nze bwenfa nga nina mukyala wange emmaali yange katube nga tubaali tugatta n'omukyala erina abasika bange abalala abatali ye ayina okufunako. Kyovula omusomo guno gwaleme bangi okutegeera kuba gusimbuka mu byabusika. Ebyobusika tugolooza nti buli muntu abitegeera ebyobusiraamu. Guno omusomo gusimbuka mu byabusika gye tugusika. Nze bwenfa nga tukoze ebintu ne mukyala wange, nze ebintu byange birinako abalala babigabana, naye mukyala wange agabanako bugabanyi. Naye tekitegeeza nti nze bwenfa ebintu byange bifuuka bya mukyala. Era tekitegeeza nti mukyala wange bw'afa ebintu bye byonna bifuuka byange. Nedda ssebo, omukyala ayina taata we, ayina maama we, ayina abantu balina okugabanako ebyo ebintu, newankubadde nange ninako omugabo. Kino era mukitegeera, era nammwe mukimanyi bulungi. Nze bwe mpasa omukyala ng'abadde n'ebintu bye, emmaali ye tebusobola kukeera ku makya emmaali y'omukyala oyo ng'afudde n'efuuka yange. Era bagamba wawasa mukyala, wawasa bintu, omukyala wamusanga n'ebintu bye, wamusanga n'ennyumba ye. Naye how come kijja kitya mwe abakyala bwe mutusanga n'ebintu byonna ne mwagala nti ffe bwe tufa byonna bifuuka bufuusi byammwe? Bwe twali tusomesa omusomo guno mulimu abantu abatulumbye bangi, mulimu be tasobola kuddamu, mulimu tusobola okuddamu. Gamba mbe tusobola okuddamu, mulimu bano bammanga, mulimu n'abazze mu inbox yange nga balimu walimu bampeereza bu message nga bugamba mbu oba oli awo omu yagambye mbu irimu oba oli awo gye naleese nnene mu bantu b'e Uganda ebadde tennabatuuka. Ekyo kyagala okwetegereza. Oyo alimu walimu yayogedde ekyo yeewuunyisa. Abantu irimu kyete nabatuuka abantu mubasomeseza ulumu ne mutuusa n'okubatuusa bwe tuba tuvunama tusookawo mavivi oba ngalo oba mikono. Olw'omukaga lusiibwa terusiibwa, bwe emikono gidda ku kifuba tegiddako, ebitatta sola musobodde okubibasomesa. Kati hukuuku enkulu ennyo ezikwatagana ne amwal. Omubaka sallallahu alaihi wasallam bwe yali afa mu hijjatul wida ennaku ezaasembayo yagamba abasiraamu bonna nga umma ekuŋŋaanye ng'abalaga nti bino byagenda okwogera bikulu nnyo. Yagamba innama amwalukum, bannange sente zammwe, wa a'radukum, n'ebitiibwa byammwe, innama amwalukum wa a'radukum wa dima'ukum, n'emisaayi gyammwe, ebintu bisatu, haramun alaykum, olwaliro bil haramu, bya muzizo, tebikwatibwako, tebyaŋŋangibwa, ka hurmati yawmikum hadha, ng'obw'omuzizo bw'olunaku lwe tulimu olwa Arafa, fi shahrikum hadha, mu mwezi guno gwe tulimu ogwa Dhul Hajj, fi baladikum hadha, mu kibuga kino kye tulimu eky'emizizo ekitibwa Makka. Nabbi n'alaga ebintu bisatu tebizannyirwako. Emmaali y'abantu tezannyirwako, ebitiibwa by'abantu tebizannyirwako, emisaayi gy'abantu tegizannyirwako. Katonda alimu oluwalimu yatugamba mbu eno irimu gye twaleese erimu emmaali z'abantu okutwalibwa nga zitwaliddwa mu bukyamu. Omukyala asikire emmaali mu bukyamu agibeereko paka lw'anaafa n'abazzukulu be n'abalijja basikire haramu. Yagamba mbu eyo irimu nnene gye twaleese. Allah subhanahu wa ta'ala ganti dhalika mablaghuhum min al-ilmi, lumutwali butambala siko omunaga nti dhalika mablaghuhum min al-jahli, zesinza kyoga naye dhalika mablaghuhum min al-ilmi, abo ilimu yabawe ekoma bambi. Emmaali y'abantu etwalibwe ng'etwalibwa mu bukyamu ng'omuntu Allah subhanahu wa ta'ala agenda kumubuuza ku mmaali ye min aina ktasabahu, yagipakasaawa, wa fima anfaqahu, yagisaasanya mu makubo ki. Kati omuntu atutte emmaali n'agisikira eteri yiye tolaba nti agitutte mu bukyamu, Allah agenda mubuuza. Abantu bawulira nga Allah subhanahu wa ta'ala nti wasaatu adha wa amar, enkomerero nkaawu nnyo era egenda kuba nzito. Abantu babuuza ki ebigendo gifuula enzito, ebimu ku byo byebyo okuba nti Allah agenda kubuuza ku mmaali eddala wagisikira wagitwala emmaali y'omusajja wadde wali omufumbiddwa. Obufumbo okitegeeza kutwala property za musajja zonna. Kati abalala waliwo era gwe bampulizza nga kwa odi yagamba nti omuwalimu
alabika teyakozeseza hikima ekyo abantu bakyogedde mbu tetwakozeseza hikima tetwakozeseza hikima kyewuunyisa era oli yabadde agamba kaodi yako nti nabbi sallallahu alayhi wasallam yali atuma sahabi omu Yamani yamugamba nti ogenda kukozesa kinamugamba ngenda kukozesa kitabo kya Allah bwe naba sikozesa kitabo kya Allah nja kunoonya mu sunna z'omubaka bwe naba sinoonyeza mu sunna z'omubaka nja kukozesa hikima kati omusajja wattu alimu oluwalimu yeewuunyisa ekisooka tumugamba sooka tunule mu sanadi ya hadisi eyo gyoyogerako olaba abamanyi bagyogerako ki ekyokubiri nabbi sallallahu alayhi wasallama omusajja kyeyayogera temwali mu kigambo hikima tingenda kukozesa hikima nga gwe bwalidde oyogera abantu beewuunyisa kyobola okuva ne nayogedde bino ebintu teri muwalimu nga ddala muwalimu nga muwalimu amanyi yirimu ng'ategeera byasomesa yavuddeyo n'ayogera abawalimu bavaayo mangu ng'oyogedde ekintu ekifu senga nayogedde ekifu senga wawulidde dda reaction y'abawalimu naye tennabaayo muwalimu ng'ategeera ebyobuwalimu yayogera okuggyako bano ab'ebitundu abo bo tebamanyi bwe bakoma abasinga ye asobola okuvaayo omanyi baddeyo mu bantu naga nze nja mugambako boolyawo ng'akuweeza ka message nze mugambyeko era namugambye kuba babeereyo ku boozibozi bwabwe nga banyumyanyumya banywa amazzi awo ne bagamba nze nja mugambako awo yayiseewo ebyo nabbi sallallahu alayhi wasallam kali hadisi ne betugamba nti ntuufu sahabi kali nti yagamba nabbi nja kukozesa Qur'ani oba sunna oba nja kukozesa hikima naye nga si kiyagamba tiyagamba hikima ajitahdu ra'yi wala kiyagamba yagamba ngenda kunyiikira ndabe masala ra'yi yange kyene ngamba nga kyekituufu kyogenda nakyo sahabi kali yagamba nabbi agenda kukozesa Qur'an na hadisi fe tusoosezza Qur'an ne hadisi katono omusajja wattu yagamba tusoose hikima then tujje hadisi ye gwe bwoba olina waliwo omulala yagambye nti ono mola kugana amasala abuzabubuza abantu bwe mba mbadde mbabuza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bwe yajja ne Qur'ani yabajuliza n'ekitabo kya Musa nti kyamazima ne bawakana ne bagamba byayogera si byebyo n'abagamba nti fa'tu bikitabi mu Qur'ani fa'tu bikitabi min indillah muleete ekitabo kya kale ekiva ewa Allah tabaraka wa taala fa'tu bikitabi min indillah fa'tu bikitabi ahda min indillah mujje ekitabo ekirungamya fa'tu bikitabin ahda min indillah ahda minhuma fa'tu bikitabin ahda minhuma attabi'uhu in kuntum sadiqin bemanga mogera mazima nga nadde njogera byakubuza nabbi yabaga nti muleete ekitabo ekirala ahda min indillah nga kiva ewa Allah ahda minhuma nga kirungamya bulungi okusinga Qur'an ne Tawrati attabi'uhu nze nkigoberere in kuntum sadiqin bemanga mogera mazima waman adallu ani asinga obubuze waman azlam ani asinga obulyaza amanya mimman okusinga omuntu mimman aftara ala Allah kadhiba ومن أظلم ممن افترى على الله ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أنا أسينغو بليازاما يعني obubuze okusinga omuntu apatika ku Allah obulimba nawakanya amazima luvanyuma lw'okumujjira kibula ayi Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti omuliro jahannama alaysa fi jahannama mathwa lil kafirin mulozo omuliro jahannama abawakanya amateeka ga Allah tegubamala kujamu tebagenda guyingira nolwekyo ogamba mbu tetwakozesa hikima bano bwe kibagamba mbu tuleme okwogeragana amateeka gana gagamba abantu abakyala nti musikidde emaali teri yammwe oluvannyuma lwa baba mu kufa mugirimu mu bukyamu bagamba mulindeeko tujja bagamba nga bayise emyaka 6 nga eddiini eyongera okukendeera oba balijja balikyogerako bwe kibagamba mu hikima tulindemu tetulaba ensi bwegamba ebimu nagamba bijja mu magezi gaffe ebirala tebijjamu ekitaliya bwe tebweyimiridde yajja n'ebintu ebimu nga bijja mu magezi gaffe ebimu tebijja mu magezi gaffe ekintu kino akiwakanya wateeka okubaawo ensonga emu ku bbiri waliwo abasajja abamu nga balobesa bakyala baabwe abamu batambula n'okutambula tebali mu Uganda buli lunaku asiiba alobesa mukyala tukola maali yaffe tutegeka bintu byaffe era guminkiriza omukyala aguminkiriza emyaka 3 ali ku musajja ali ku kyeyo atadda kati omusajja oyo alobesa omukyala mga tukola bintu byaffe ate shariye mugamba nti nedda wadde mubikoze babiri naye si byonna nti bya omusajja bw'anafa bijja kuba bibyo kati oyo omusajja alimbalimba omukyala bw'atyo bw'awulira nga tusomesezza kino alowooza nti tugenda kubuusa mukyala we kyova olaba nga bavayo n'oludikya
babuzeebuze abantu ebyo byayogedde teyakozeseza hikima abo gurupu eyo weeri nga bo basajja bakulupya bagala kulupya bakyala babalimbelimbe muguminkirize temulina kubeera na bintu byammwe etukolera wamu nga mukolera wamu nga abafumbo era bibayamba mukyali bafumbo naye omukummwe bwafa buli muntu ebibye bigabanibwa ebyomusajja bigabanibwa n'ebyomukyala bigabanibwa tebisigala nga biri wamu oluvannyuma lw'okuba nga omu ku bafumbo afudde oba oluvannyuma lw'okuba nti mwawukanye ekyokubiri ekisobola okubeerawo wasobola okubaawo omukyala omulyaza amaanya nga ye bakoze ne bbaawe ye obwongo bwe bumuga nti buli kyonna kyemukoze ne bbaawe kikyo era nga ye kiri mu bwongo bwe yaga nti omusajja waafiira nga hakki yange ekola kinga enzirira obwo nabo bulyaza amaanya yagala abufiireko kati batabani be babusikire n'abaana be ne bazzukulu be ne baani basikire emmali gye yafuna mu haramu totya Allah subhanahu wa ta'ala abantu balowooza nti bagenda kubuuzibwa ewa Allahu tabaraka wa ta'ala ku ebyo ku mali wagifuna mu makubo ki n'olwekyo bwe tuba twogera ku bintu ebyo tubeere nga tuli beegendereza biidhinillah nzizeemu okutangaaza n'okukkaatiriza kyobola abamanyi basseeka baffe Uganda bangi nga Sheikh waffe Al-Hafidh Dr. Muhammad Bukenya yabadde nga tufune n'ejjuma seeka odde ku khutuba abantu oyongere obakakasa ensonga eyo kubanga bafukahawo bangi baali tebagyogerako wano e Uganda kati kyobola bwe wagyogeddeko bangi babuusa enswa abalala bajja kujjamu engoye bankunamire abalala bankolimira n'essifa amateeka ga Allah bwe gatubugali ebintu bibiri just byokka binnayogedde omukyala bw'abanga afiiriddwako bbaawe akungubagira mu nnyumba ya bbaawe mwamulese emyezi 8 n'ennaku 10 naye ng'omukyalo yali mu idda yeyeeriisa ekyo kyekisooka nakyogedde omusajja tamuliisa ng'ali mu kaburi omusajja akuliisa mulamu tolya ku mmaali ye ng'ate yamaze okufa kati awo ekibasiiwa emmaali tugikoze ffenna emmaali bwe muba mugikoze mwenna mwawule egabanibwe otwaleko eyiyo naye atwale eyiye oluvannyuma lw'okufa buli muntu alye ku yiye omwami waaba yafudde lwakuba abakyala abasinga mulowooza mbu abasajja be basooka okufa kati muli beeraliikirivu ekyokubiri kye nayogedde nti emyezi 8 n'ennaku 10 bwe ziggwako ne muvuma buli yapositinzako akantu emyezi 8 n'ennaku 10 bwe ziggwako omukyala alina okufulumamu eyo ennyumba oba okukkaanya n'abasika abalala abalina obuvunaanyizibwa ku eyo ennyumba ne bakkaanya bukkaanya kati so tukoze tutya mulina kukola bwe muti muyisanganye bulungi n'abantu abaana be mutazaala ne balamu bammwe ne baani naffe tuli bantu nange ayogera bino nina bakyala nina omukyala nina maama nina bannyinaze nange mbalumirwa naye tukoze tutya omukyala bw'aba afiiriddwako bbaawe tusobola omulaba nti ali lubuto abadde yakazaala bw'aba abadde yakazaala tukoze tutya bannaye tuteese buteesa tumulekemu mu nnyumba paka lwanaaba nga tugabye emmaali ne tulaba wawalaga oba emmaali asigaza nnyumba oba akompaseti nga bwekubako abafunye emigabo ku nnyumba ekitali ekyo ennyumba aba alina ogivaamu awo ge mazima ge mutaagala kuwuliza ekyo kikulaga nti abantu tukolagane bulungi n'abantu kubanga tusobola okutuula nituga nti wano awali ennyumba tusalewo tulekewo nga wakijja tulekewo nga wa famire tewali wairiwo bannannyini ne maama waffe asigalaawo bwe naawe tunuulira obulyaza amaanya omukyalo n'asembyeyo okufa omukyalo n'asembyeyo okuba n'omusajja ng'agenda okufa asobola okuba ayinamu abaana n'abakyala abaasooka mu makaago nga nabo balinamu abaana ne banoba kati gw'osigala mu maka gano omusajja yafudde takyali bbaawo ne bali abaanoba takyali bbaawe gwenjawulo ki gy'oyina ne bali abaasooka okuva mu maka gano gwe gy'olowooza mbu yeyina okukusigazisa wano mu maka olina okusigalawo eitha ng'abaana abo bakusasulidde amakaago ne basasula abasika abalala oba seekyo gw'olina okusasula oba abaana ne batuula ne bakkaanyisa bali ne babakkirizisa ne bagatukkiriza naffe maama abeerewo naye bwe kuba akaagaanyi bamukompasetinge abeere nti asasula n'olwekyo ebintu bisatu bye nayogedde ekisooka omukyala akungubagira bbaawe alina okuba nga yeyeeriisa talya ku mmaali ya musajja ekyokubiri idda weggwako alina okuvaamu mu nnyumba eyo bw'aba tavuddeemu asigalemu ng'abasika bonna abalina obusika ku eyo ennyumba bamukkiriza oba abaana be bagimusasulidde oba seekyo emmaali egabanyizibwe mangu buli muntu afune wa wagenda okudda ate mwe mwasinze kuyombera kigambo kimu kyagamba nti afulume mu nnyumba naye nze kyenneewuunya waliwo abasajja bangi abafa nga abakyala babalese emizigo kati bo bakole batya bo nga tebayomba omusajja olufa amulese muzigo
nga atandika kuyiya amagezi imma asasula ennyumba kati mulwaki mukayana mulinga abalaga nti mwe mulina ekigendererwa ekyokutwala bino ebintu mulaba byammwe ate abasinga mulina bweru wa Uganda abantu abali bweru wa Uganda bali mu apartments oli apangisa floor esooka mulali ku yakubiri abo bafa bulijjo mubalaba kyemugamba bonna abakyala abafiirwako babba baabwe ne babaleka mu ezo apartments bakayanira ago mayumba mutandika okujerega n'okuvuma abawalimu nolwekyo eno ye sharia buno bwe busiraamu tujja kusinga nga ffe tubabuulira obwo bulumi bwe tufuna nga mutujerega n'okutuvuma bannabbi ba Allah tabaraka wa taala bonna baatuusa Misiri ne babavuma ne babajerega nolwekyo ezo ensonga zenyagadde okubeera nga tutangaaza mwe mwasabye mwennyini ku mikutu egy'enjawulo nziremu ntangaaze ekyokukola kiri kimu bw'oba owulira nti bbaawo akufuddeko n'akuleka mu maka either oteekwa okuba oyina ebibyo byawulwe then ebisigaddewo ogabane ku mugabo gwa bbaawo abaafudde oba seekyo mukkaanye n'abasika abalala bakulekewo nga be bakuleseewo naye tosigalawo olaga nti wafumbirwa omusajja afudde obufumbo buweddewo tokyalina kakwataawo oba emmaali mubadde mugikola babiri mukole nga mwawula nga buli muntu alambika ebibye omu bwafa tuleme gaba byamulamu byamufunga tugabiramu n'ebyaki n'ebyomulamu nolwekyo barakallahu fikum kyenjagadde okubeera nga tutangaaza ku musomo gwo gwayogeddwako ebigambo ebikikinike nga buli agupostinga abantu bamulangira ne bamulaga mbu oyo molla oyo seeko omuwalimu byayogedde teyayogeza hikima kyeki hikima kwe kwogera ebigambo Allah byalagira hikima kwe kwogera ebigambo bya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama nolwekyo waliwo ebibuuzo bingi ebyazze ku mikutu egy'enjawulo nga ne baganda baffe bagenda okutuwaayo ebyolwaliro boolyawo nabyo tubiddemu naye katusooke tuddemu bino ebibuuzo ebyabuuziddwa byebisangiddwako ebiri nga ekibuuzo kyobalaba baganda baffe abathuraya balina oba kamotoka abwe oba kakike bateeka ku gundi yaabwe bagamba nti twagala okutwala obusiraamu ku leve endala kati yeeno levu kwe twaba tutte mwembadde mukyali mubiri ebiseguusi temwagala kuwulira omusajja ali awo agamba alina omukyala wa mubuzaabuza we want to take Islam to another level obusiraamu tugenda butwala ku level ndala kati tuba tutte ku level endala era waliwo mwanyinazi omu yankubidde bamita Sharifa yaŋŋambye nti ate tukoze bulungi kubanga aga masala nago galeese ne tugayiga ne tugategeera kati ffe tugenda fumira tutegedde ekyokukola bano abatannaba kutegeera bo bakyayomba bo bakyavuma ate nze nayambye bo okubeera nga abasajja tebabavuvuba mubeere n'ebintu byammwe nga bimanyikiddwa n'omusajja akuyambako nyambaako nzimba nnyumba yange nga nayo bw'ozimba eyiyo wadde tuli bafumbo omusajja abeera n'ennyumba n'omukyala n'abeera n'ennyumba ne ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam waliwo omukyala ayitibwa Zainab yali mugagga nga bbaawe tayina Ibn Mas'ud n'abalala bangi nolwekyo muterere mu layini kyemuba mukola abakyala kusinga okubeera nga muleeta effujjo mu ddiini ya Allah tabaraka wa taala eddiini egenda kusigalawo gwenkyo ogenda mu kabuli Allah agenda kukubuuza ku bino byojerega Allah agenda kukubuuza ku bino wabadalahu min Allahi ma lam yakunu yahtasibun abantu bagenda kutuuka ewa Allah nga ebintu ebibeeyoleka si bye baali basuubira ng'ewa Allah basanzeeyo birala nolwekyo muganda waffe omu yabuuzizza nti sheekhe kyemugamba omukyala ono yadde mwannyinaffe kyemugamba omukyala ow'emyaka 7 addewa n'asimba akagamba nti irimu ziri mu nsi irimu ziri mu nsi zaali tezinaggwayo ate okyawulira n'endala kino kikyali kiggula luggi irimu zikyajja mpitirivu mwannyinaze munnange kubanga kennyini naawe tolina kyomanyi mu irimu obadde olinako obutinitini kati buli lwowulira kyobali tomanyi ng'otenda nti irimu ziri mu nsi zikyajja kino kiggula luggi ze nkubuulidde n'olwekyo omukyala w'emyaka 7 alagewa muwadde amagezi ekisooka abaana be bw'aba ayinamu abaana mu makaago batuule bagaye nti bannaye maama ddawa nti buli muntu aleeteko omugabo gwaleeta maama tumulekere ennyumba abaana bakkanye balekewo maama waabwe oba si ekyo maama bw'aba alina ssente asasule bw'aba talina ssente ayogere n'ab'ekikaba mu budami abasika abali ku famire naye siga nti omukyala ebintu bya bbaawe byonna bbaawe bw'afa bifuuka bibye nedda ayogere n'abasika abalala bagane nti banne mundaba ebintu byakukkaanya bukkaanya naye shariya yo bwegamba bwetu nga bwenkubuulira ono agamba abaffe omukyala nakawere alagewa era kyekimu kyenjogedde omukyala nakawere ayogere n'abaana batuule bakkaanye n'abasika abalala bajja kumulekawo mu buntu bulamu omulala wokusatu agamba sheekhe temulaba nti mwekyo temukozesezza hikima temulaba nti mwekyo temukozesezza hikima kwe kwogera Allah tabaraka wa taala kyagamba n'omubaka kyagamba kati gwakozesa hikima gwe hikima ye kugamba nti omukyala
babadde babeera babayina ebba ng'ennyumba bapakasa bonna, omusajja ayinako omugabo n'omukazi ayinako omugabo. Kati gwe hikima ye kugamba nti omusajja bw'afa omugabo ogubadde ogugwe gugenda kufuuka bufuusi bwa mukazi, gwe kyoyagala yoyita hikima. Obulyazamanyi obuwedde emirimu eyo tewali hikima awo. Hikima kwe kubuulira abantu amazima, liyahlika man halaka an bayina, anaazikirira azikire ng'afunye bwino, wayahya man hayya an bayina, n'anaawone ng'afunye bwino. Eyo hikima. Naye kitali ekyo awaliwo abasajja abaagala okubuzaabuza nga bwe nayogedde, alimbalimba omukyala mwaka gumu 2 3 2 10 tukola bintu byaffe, ayagala omukyala affe awasa abakyala abalala nga omukyala agendedde awo ne hakki ye atakabanidde bwerere. Sheikh temulaba nti mwekyo temukozeseza hikima? Twagambye eyo hikima yennyini ey'okubuulira amazima. Sheikh ebintu tubikoze fembi, kati ndagewa mubikoze mwembi, olagewa wavaawa, tolina gye wava. Bw'oba gye wava tewaliyo, mubikoze byombi mugabane, ebibyo bibeere nti bikulambikiddwa ne bikuweebwa, ate n'oyongerako n'ofuna ne kubiri, kubanga olwogenda kufuna ebibyo bidde wano, ate ne kumali omusajja ne kuba kuwe, tobuuzaamu mulagewa. Allah subhanahu wa ta'ala yagaa nti wama min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha, tewali kitambula kuno ku nsi okujja nga Allah agenda kigabirira. Wayalamu mustaqarraha wa mustawdaha, Allah amanyi riziki yakyo weeri n'etterekero lyakyo weeri. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam agaa walan tamuuta nafsun, tasobola kufa hatta tastakmila ajalaha, hatta tastakmila ajalaha wa tastawiba rizqaha aw aks dhalika aw kama qala sallallahu alayhi wa sallam. Nabbi agaa tasobola kufa kutuusa nga ajaliye entuuko ye emaze kugwayo. Wakadhalika ne riziki Allah gye yamugerera neggwayo. Kati omuntu tasobola kubeera ng'ali kuno ku nsi olw'okufiirwa bbaawe nti naye nkyagenda kufa ng'abuze wasula n'ebyokulya nedda ssebo. Sheikh obusiraamu bugaana omukyalo okukola. Kati olwo bw'ogamba awaka nti bw'omugoba awaka atandikirewa, weewuunye yabuuzizza kino, tali mu Uganda, ali ku kyeyakuba. Kati weewuunya abantu bafunayo obuntu obubafevaringa ne babuleeta tabbo injale, ye kennyini ali ku kyeyakuba, kyokka abuuza masala ga mukyala nti yagaanibwa okukola. Kati obuuza ebintu ebitakwatagana okola already, ate obuuza masala. Kivola kye nabagambye nti abakyala bw'onoosomesa irimu ng'onoonyambu bakusiime, ogenda kuviiramu awo, kubanga Allah yabagaana okukola bakola. Allah yabagaana okutambula nga tebalina mahrim batambula. Allah yagamba tubongereko, tebaagala kubongerako. Omugabo Allah gwe yabawa tebagukkiriza. Kati olowooza ki kye bagenda okukkiriza? Kati yono mu biseera ebino ebyebizibu aleese ekyokukola, mutugaana okukola, ate kati nze ndagewa already okola. Abakyala bakola abasinga. Eyo si nsonga togiyogera munaye mwanyiraze, gumira bugumiza erimu yazze. Kati olwo nze atazaddeemu mwana nkoze ntya? Olaba ow'omwana mwagala agobwe. Kati naawe omukyala watte ogasse ebintu bibiri, okuzaala masala malala n'ebyobugagga masala malala. Okufumbirwa mu maka n'ozaalamu ne bw'otozaalamu ofuna omugabo, n'ebyemukoze ne bba wammwe era olinako omugabo. Kati ebyobutazaalamu era mateeka gaffe ag'okusika, omukyala atazadde n'azadde bonna bafuna omugabo gwe gumu. Kati tugamba nti olaba ayazaddemu bamugoba ate nze atazaddeemu, affe tetumugobaamu ono lwa kuzaala, tumugoba mu nnyumba lwakuba nti oba oli awo yonna siye atwaleko omugabo gwe. Bw'aba yonna ayagala ogisigaza asasule abalinako emigabo. Tetumugobaamu lwakuba nti azadde oba tazadde, nga bwe tugoba azadde bwe tugoba n'atazadde, oba nga bwe tulekawo azadde era bwe tulekawo n'atazadde. Ebyokuzaala masala malala. Onaga nti abaffe bakyala ba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bo nga basigalamu mu maka gaabwe. Kati ono yabaddemu oluwalimu bebana abawalimu ababuzaabuza eddunia. Bakyala ba Nabbi nti nga basigalamu mu maka gaabwe. Kankuddemu ebintu bibiri. Ekisooka, Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagaa nti nahnu ma'ashara al-anbiya, fe ekibiina ky'abannabbi la nurathu, tetusikirwa, ma taraknahu sadaqa, kyonna kye tuba tulese ebeera saddaaka. Nnyumba ya Nabbi, amaka ga Nabbi gaali tegasikirwa. Tewaliwo basika bayinza kubanga balinako sheyazi zaabwe. Ate ffe ebyaffe naawe bwatubuuza mu bakyala ba Nabbi byalinako. Ono yasindikidde na muganda waffe Mawejje wa Thuraya gwe yasindikidde no message ng'amubuuza bino ng'alaba aleese akazita ak'amaanyi, aleese bwina atagambikako agenda okutukuba ku ttaka. Bakyala ba Nabbi nga baasigalamu, nammwe mubeere ne hikima. Bakyala ba Nabbi baasigala mu mayumba gaabwe kubanga Nabbi bye yaleka byonna byali saddaaka era amaka ga Nabbi gaali tegasikirwa. Naye ggwe agago gasikirwa, ffe agaffe gasikirwa.
osobola okugafutubbalako wekka naye nga sigago wekka noba ng'emmaali ogitutte mu buli azaamaanya. Abaffe bakyala bannabbi tumumaze ono agambye nti ono mola ebintu abitaputabuwe era abuza nze mola mpise mola nga alabika ali Bangladesh na Pakistan bamuyita mola ono mola alabika abuza ebintu abitaputabuwe. Fa'tu bikitabi min indillah huwa ahda minhuma attabi'uhu in kuntum sadiqin. Muleeteye ekitabo oba muwalimu oba seeka oba dokturu annyonnyola ebituufu ng'okunnyonnyola kwe kulungamya nnyo nga tekugamba bino bye ŋŋamba nange enkyanja mugoberera bwe muba mwogera mazima. Bwe mbanze mbuza abantu abazze bagoberera byensomesa baali bawulidde nze nga gasimatula bigambo. Abazze bagoberera byensomesa myaka kusoma kati 2 nsomesa mu Busiraamu mu Uganda ate mu Kampala. Waliwo ompuddeko nga njaka n'ebigambo bwe mba njogedde ekigambo mala kyetegereza ekyokubanga mwe mbadde temukiwulirangako tekitegeeza nti tekibaddeeyo. Abakyala mukimanye okuva n'olwaleero baawo bwafa toyina bwannannyini bwankomeredde ku bintu bya musajja. Ebintu ebyo birina okugabanibwa n'ofunako omugabo gwo. Ennyumba tewali bujulizi bulaga nti yo ebyo bisobola okuba mu mazungu ne mu mateeka g'ekizungu eyo genda eyo naye waffe olinako hakki yokka Allah gye yakuwa. Bw'eba ejja mu nnyumba yonna sikaze ennyumba yo, bw'eba tejaamu kubanga ennyumba yasinza obbaluma simanyi lwaki. Okulya tekwabalumye nnyo era tewali yagambye kulya. Waliwo eyanvumira okumuma okulya nga tekwabalumye nnyo ndoza musobola okweyayambya okulya kyensonga lwaki mwalumiddwa nnyo naye ennyumba yebaluma kitegeeza mwe muli tuli ku masala ga bufumbo mwe muli masala ga byabugagga byebibatta ebyobugagga masala malala n'ebyobufumbo kirala kyobola bwetwali e Madina nagamba nga baseeka baali batuuse ku marihala gawandika research ya masters ne PhD ngambaga bannange e Uganda tulina obuzibu mu kitabul muamalat. Kitabul muamalat mwe muli okutunda okugula okuwasa okuta abakyala n'ebyo ngamba research mukoleko ku nkola y'abantu b'e Uganda engeri gye batambuzaamu omuamala naye baseeka nga bakigayalya paka Allah yansaside nentuka ku eyo level era nze research yange nensalawo ngikole mu muamala abantu b'e Uganda engeri gye bawasaamu gye bataamu abakyala gye batundamu research yange nasalawo nenga eya PhD ngenda gikola wano era muganda waffe Sheikh Jemba yanzijukiza ngati bwe twali e Madina bamwe bayogera ku nsonga eyo ngoyala nnyo okulaba ebintu Uganda bitukola birala mu kutunda mu kugula mu kuwasa mu kutaba kyala mu kubaddira eje emiryango era bwe tunagenda nga tugisomesa idda ojja kulaba abantu nga beewuunya kubanga enkola gye tubikolamu eyawukana n'Obusiraamu kye bugamba. Ekirala nti enkola y'ekitundu bajjajja baffe ku bawangaalidde mulimu bannamwandu bali mu mayumba emyaka 17 abalala 3 ndi wano ku bufumbo. Obufumbo ki bawanga weyandeka bawo yafadde takyali musajjawo kati olwokuba tubiwangaaliddeku abantu ne balowooza mbu Obusiraamu bulina kutambula bwe butyo paka enkomerero lw'erituuka. Abamanyi bagamba nti al-aadatu muhakkama enkola y'ekitundu eramulwa neekolerwako ma lam tukhalifu shara Allah ebbanga ly'emala nga teyawukana na sharia. Naye enkola y'abannamwandu okusigala mu mayumba g'ababbaawe emyaka 3, 4, 5 eyo enkola ya buli azaamaanya senga kisiŋŋaanibwa ng'omugabo gwa nnamwandu gwali tegujja mu nnyumba yonna gy'alimu olwaleero. Era n'abanasikira ennyumba eyo nga bayitidde ku nnamwandu bagenda kuba bagisikidde mu buli azaamaanya era Allahu tabaraka wa taala ajja babuuza ku ennyumba. N'olwekyo adaati enkola z'ekitundu zisobola okwawukana ne sharia. Ekibuzo ekirala kigamba nti ekibuzo kya muganda waffe agamba nti era naye akompenya ku kigambo kyakubeera nti esharia nti ono muwalimu esharia gyaleese ate ye hanze sirina sharia. Message endala nazirabira wano ku umma Uganda nga nabo baliwo ku Abasiraamu bayomba nga baŋŋamba nnyonnyola mulimu abadde baŋŋamba vaayo nnyonnyole. Ekyo kyekituufu gwe ŋŋamba kunnyonnyola era abo betwogera nabo abagamba okunnyonnyola abaganze saabitegedde abo betwogera nabo be bano abagaba baseeka mutukozeseza hikima kubanga abo baseeka naye bakweka amazima abeebuzaabuza naye omuntu avuma ajerega ayagala okutukunamira abo tetubaliiko ffe tulina budde bwabo ffe ogwaffe kusomesa Allah kyagamba. Nolwekyo bwabaayo ebibuuzo ebyolwaliro tubire nga tubifuna nabyo tubiddemu inshallah. Bwabeerawo ebibuuzo. Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, alaykum salaam. Alhamdulillah ebibuuzo ebisinga biddiddwamu okusinziira nange bye mbadde nnina eno biri summarized okusinziira ku listi gy'obadde oyiseemu awo.
era ndowooza tugende mu maaso olina byolinayo ebisinga biddiddwamu biidhini rahman tufunde idhan ebibuuzo byaffe bannange byeyo byetwayagadde kubanga mwampeereza bu message ne muweereza ku groups ez'enjawulo nga mugamba aveeyo atangaaze tetubitegedde mujja kubitegeera ku mpaka ate abitegere ku mpaka kabuli ajja bitegeera mu kabuli nga bamugamba nti emali gye watwala teyaliiyo waliwo ebintu bibiri bye byagala okwegendereza nga bwe mbyayogedde mbiddamu mulimu abasajja abaagala okukuumira bakyala baabwe mu kizikiza nga babalaga mbu tukola bintu byaffe tugenda kukola gwe tofaayo ng'ayagala bwe tusobola okutema omukyala yatwala emmaali oba se ekyamuguyaguyiza wamubuzeebuze abaana bakere ku makya nga bagobya omukyala mu nnyumba abo waliwo gurupu eyo eyokubiri abakyala nga nabo baagala kweddiza bintu by'abasajja nga nabo balowooza nti tukoze n'omwami namufumbirwa n'ebintu okufumbirwa kulala obufumbo bulala n'ebyobugagga kintu kirala nolwekyo okutangaza kwaffe okulwayo ku nsonga eyo bwekutube kugenze tusaba Allah tabaraka wa taala abeere nga atuwa okutegeera eddiini n'okugikolerako atwewaza obulimba n'okubeera nti tubugoberera abeere nga ataasa amazima ne bannyinigo وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته